nkuyise Kololo. Ngameka. 14 August. Lero nyawe chakalako n'omwami wo naawe. Mwami wakakyala kano bambi Kolo jangu nkuyise. Ogenda mwa yawerere. Mugule banaye ntaddemu. Awo nyiwe twatandika ku kigulu kye Kololo festival ye Kololo abantu basinga batandise okugamba saa buli mwaka. Kati olwagula edduuka lye buli lunaku. Kwenda kimsa Kololo ena abantu batandise okugamba saa tumumanyi Aristotle waffe munno. Aristotle munno. Lwaki Kololo yagifunya atya? Munaye bya ssente. Ebifo byonna biraba ne Lugogo nagipangisa ne Freedom City nagipangisa ebifo byonna bapangisa bipangise obadde manyi nti oveno buvine family ne mutula buzwali munange butamanya nze nalabako n'omukolo gwaliwo mu 1962 Kololo obebe kulu amanye yakkiriza abo omukolo gwo kubaawo yeefula nti buli kimu amanyi omanya abanafu baganye okumanya ab'amaanyi gundi avunaanyizibwa ku kino kamukwate bulungi tankwatanga bubi ffe tunoonya ssente ku affordinga everything affordable ekitegeera era naffe tulina bye tutasobola bbeeyi yaabyo nze sobola kuvuga kabokisi ke yavuze nga siinaayo at least business kati so tulina dream za njawulo approach za njawulo ate ama businessman manyi bulungi ndi mu business basaamu oba bina venue yo neweba ngeri butalejja neweba ngeri kuumi tujja kujja tugisasule mu process yonna etukola mu bifo ebirala tukolerewo tuveewo tugende kati obujja nenge bwe busokola omuntu gyali ng'abadde mu lutalo lw'omwana kuyingira Arsenal najja ate mu bino misinde nze namuleka Nyamutumira ebintu ngomana ino kujja munakawuka FC amukaka Arsenal. Ninakawuka FC timu ya amaanyi. Just eno government yemye sports ki empowerment. Oyo musajja singa amanyi nti singa force nga government okwempoweringa sports. Teyandi yakadi na mwana we kusambira Bulaya. Amulete munakawuka FC tujja mulabirira bulungi. Si wa Arsenal. Kati aleyo agugulumba n'ebizibu bye nate nebyanga abyagala nje nyinzo kama bebe kulu nti nkuyise Kololo nga 14 August osobola kutuweereza obuyimba bo bonaayimba naye kusikusi mujjeeko kyokka as mujjeeko waya mujjeeko yadde katono kakankanya ekifumbe sunda ekifo ojja kuyimba agenze oyimbe zino ze wayimbanga ne bawayire oyimba kayimba kawayimba nono mwana muwala kalungi akarege Rema oyimbe Siza Nsiko kayimba nkagala ako Siza Nsiko oyimbe Siza Nsiko emirundi ebiri bebe tuba tukuwadde ennyimba 5 naye tuyambe toyimba kuskus Kololo ffe tumuyise kati imagine nze omusajja gwayita omubi muwadde ne ki platform bebe yagwa tekyali gyayisa so ayita abantu ne bajja bebe yagwa era ffe batugamba mwekwate bulungi obutagwa nga bebe kyokka nga yagwa talina gwavumye agamba empisa embi gisuula endongo naye muzzaamu amaanyi ansabire nfune abantu ajje bamulabe nti akyaliyo naye madamu ye balemu kipingira ku yogurt cheese butter no bubumba naye kati amusale nnyo ku masavu ebintu ebyamasavu atanso funa embeerebeere nange nso muwabula naye bebe kulu ono muvudde ebbanga nga munenengana kubanga bayenga akunenenganya gwe yandabirawo n'agamba kaako omugezi tabula yandaba n'agamba ettabu etujjidde naffe mu nsi mwetuli ate naffe tukimanya abagezi abalala bakola ki bajja bebe kulu buli lwabayogera agamba gwe Jesu ena byokozesa kyova omuntu omujjongera abeera bowad ewu alina akajja akafunda lwakyuka ati n'alaba akatiike n'alaba kambuleera ke n'atuna mu mmotoka ze
kati stress omwana gomanyi omwana obutagenda mu Arsenal ng'emikwano ng'olina ne banno be wasabasaba y'akasente omanyi kubulako dola zino zokka alubamu ebiyimba byonna naawe obiraba naawe tolina kyobimanyiiko yadde n'ekimu libula olina kyoyinza okunyimbira ku biyimba by'omusajja oyo omulalu kale okumanya ensi yeewunyisa edda abyuti bagijjanga ku basajja bagezi kati abasiru be boogera mbu naye atudde ku platform abantu baffe bamulabe bagambe nti ayogedde nga bwe yayogera ddi tulina big two oyo tasobola kuba ndongo etuuka mu bakamiliyoni oyo tayimbangako nyimba okutuuka ekitundu kya kamiliyoni bebe kulu toyimbangako yadde kutuuka half of kamiliyoni gwe toyingiranga mu big two oli Bobby ne Kamiri bakuba endongo yaabwe enkulu gwe neekulema n'obeerippako n'ogwekiwaatule weekubagiriza eyo n'akadongo kak'ekitundu kati gwe Bebe Kulu oba oyogere ku ndongo Kamiliyoni ayogere ki omusajja wali badde omusaasira kuba ne bagula tebabayo bakyabanja ate nze musaasire nze nsayininga mu Arsenal owayinza ogamba omusaasira nze nsayininga mu Arsenal nze nga b'ebifo agende Bungereza yegayirire omanyi bwe bamanyira ebintu bya kitu kidogo eri tebiriiyo kati Bebe singa yali Arsenal ya Uganda kitu kidogo wakola singa naye nze ate munnange nandiyagadde nnyo famire yoyo musajja ebeere successful nga tukolagana nayo alabe ku nkolagana nungi n'abantu ebeetya tampanga sente yange lwe nasemba mulaba yagamba sikolangayo nenzikiriza nti oyo anzibye amaze we batyo bo bajja Kampala kutubba nga tumaliriza tugende ku kitu kya Aruna Kasolo ekyaliwo ku stage wanene Aruna kaki Aruna Kasolo kale minister Aruna Kasolo kateeka kamizo lako ojo mutegeera ekyaliwo wanene ku stage wa Kazibwe Kapo abantu ne bagamba ngo oyise kambuze kati abamuganda wakamana weesonge obadde obuuza ki mwana bantu bangi babayo ne bajaji leero nabibuuza bamwe mumbuuza ku besaagala temumbuuza ku Bobby temumbuuza ku kimu mumbuuza abantu besaagala bokka tugenda mukubuuza mwaze Bobby tujja soka wanene wa Aruna Kasolo Lwamiti yavayo n'agamba oyolesezza empisa embi alete toyita mu minisita wooto gaani kati Lwamiti ng'ayogera ngani Lwamiti akola mulimu ki leero mpulira nti akuwagira ku Lwamiti akolera wa mpulira ndi mu muddo wagira Lwamiti bizinensi yeriwa Amiti ayogera ngani temumbuuza bantu batalina kibogera n'agwa si yali munnamawulire n'ayitamu n'agwa gwe Basenyonyi tobalaba tebaali bannamawulire big up Joel Senyonyi yali munnamawulire Lwamiti tabangako munnamawulire yali bulooka wa mawulire kale kyakabi abantu abamu bagamba muno wayose empisa embi okuddamu awo Aruna Kasolo okuyimba ennyimba ezimira Aruna Kasolo awo naye yeebala empisa nnungi ezita sente zange abantu baluzinga iPhone n'ayaza takisi namba oli akutidde miliyoni ezitakka wansi wa 10 baagala weewombeeke gomanyi nti awo omulala baagudde eddalo akayimba ka Bebe Kulu kawagambye okukola n'okumuwandiikirayo wagambye olina akayimba ke ne kogenda okumuwa yatadde music nga si mu backing very sad naye namuwandiikira oluyimba mazina lw'emyaka egi tayinza dduka n'ata ku bakololo werumusengulu nawandika Bebe Kulu oluyimba ng'ayimba agamba bo basaha bate bwerere so amuwasi kubeerayo Amina
Atulukira kulina abantu nga bakoleza omukwano metirivu leero. Nange mbaagala. Bantu bandaze omukwano ebadde surprise kubanga nalulanze ku social media nengamba bannange namuka semi presser nga tetunaba kutegeka eri. So bandaze omukwano ndi happy ndi humbled era mwebale nnyo bannange. Atutandikire ku kifo wetulaga wayi Kololo leero byo tugenda Lugogo tugenda Africa. Nga womanyi twali Lugogo embere yali omwagiraba. Yes. Netubeerayo emirundi ebiri. Si kibi kukyusaamu. Okyusaamu ku environment nimugerako mu environment endala. Okay. Era Bannayuganda mbasaba mujje tunyumirwe omuziki kwolwo twakyusizaamu ku environment endala twagenze Kololo nga bwe twava ku Freedom City. Okay. Nga bwe twasooka ku Labonita. Yeah. Ku mulirwana. Netudda ku Freedom City ku Gundeezi. Okay. Netugenda mu bitundu ebirala paka etwali Lugogo. Era e perspective myemu gye twagambye tugendeko ne Kololo. Omwaka ndaba gugenda. Tugenda kuba mu gwa 8. Fani wasigala ku demand nga akuyoya. Etuteekayo olunaku. Okay. Watunuulira Kololo abantu abasinga essimu yani? Okay. Watunuulira Kololo abantu abasinga tebagimanyiddemu nnyo events bwezisinga bakusuubirayo bakusuubira eno because it's always used by the parties. Omuntu tasobola kusuubira gy'otagendanga kujjako ng'aloota. Era omuntu agenda kusuubira ewantu gwaba wamulaga nti naawe tugendawo. Yeah. Okay. Tutundi a lot of sarcasm is moving over social media whereby twakuleko ng'ogamba nti olina abaana banyisekinje naye abantu bakuvoola. So how are you going to handle this? Because oli taata ate abaana bakuze. Nze ng'omusajja omukulu ebiseera ebisinga ngenda kwegizipitinga humbleness. Kubanga tulina kuba example ku bantu abalala. Naffe tulina batulabirako nga twandyagadde batulabireko bubi, twandyagadde batulabireko ebirungi ng'oli waali bakyogeddeko after some time naawe oli kyenyumirizaamu n'ogamba nti kino nakikopa ku dda agenti. So mu nsi tukipinga empisa ennungi nga twagala naffe babeeka batulabirako. Nze naye bagezako okundulaginga ebyo oli n'ateekawo bino mbasobola. Tutwongere ku nsonga y'omukulu Bebe Cool because tulaba it's becoming continuous every year wabayo ekipya birigwa. Omukulu oyo nga omanyi ye bamuyita nsunaasuna. Kati ayagala okusuna namwe mumuddemu ye tabikoowa myaka ku myaka. Kyannaku nti ffe abaagala brotherhood n'oluganda kikuluma. Nange nandibadde awo nga nandyegombye wansi tusisinkane tusekeko tusaagemu tunyumyemu emboozi ennungi naye nga buli dakiika lwalabika kyayogera kyongera okusindika ewala omuba ewala. So kiruma naye ensi bwetyo katusigaye nga tutambula n'abatambula naffe obulungi. Bwe bamubuuza tagamba nsonga y'ebwava naye ffe tumanyi bwava kubanja wabanja. Nze mmanyi nti ndi good example eri Bebe. Just yakyakyogera. Nze ndi mu bantu beyenyumirizaamu nze yandabako edda. Sisuubira nti weyandaba wakyandaba. Naye omuntu yandyagadde omanya obuzibu bwavawo nti tasobola kita paka leero kubanja okwo ogamba bwewabanja nnyo. Bebe Cool alabika alina kyayagala okundulaginga into. Oba oli awo nakuweereza omuntu saa terezi kasige. Saa yesige kalipu baamu akazi emimwa. Kati abeera nsojjasojja mu bintu by'ekideemuddeemu nga yandyagadde mulabikira ekideemu. Naye andeke amwe olina mukazi wo nvaako. Mukuliko eyo ku front page ewa Kaziwe Couple mwebale muwagira. Twanyumirwa bannaye Kaziwe Couple ju wakuba endongo nnungi ate n'onkolera ne kali bigapono. Abantu show yonna wagyetikka ne bagamba ensa akoze atya. Show Couple yagyetikka yali ya Couple. Just nalabikira kubamu ku baaliwo. Okay. Ensonga zammwe ne Honorable Kasolo mugenda zigonjola mutekoza abantu badde bagamba kutuule muzima. Sirina nsonga na Honorable yonna. Sirina nsonga na Honorable yonna. Nze ndabira mu bantu be yali afiiriza ninga Allah akyabakuumye tebanadda mu kyalo. Naye nga somuteekako kasimu n'omugamba Honorable nakola losi tukimale.
Musajja musiraamu. Abavumirira ekikola kino baali bangi balwamiti n'abalala nti wa disrespecting omusajja ow'ekitiibwa singa wakireka. Abo abasirusiru nabalaba. Goza acha abagezi tekuli ayogera. Basiru bokka be ba complaininga nga manje obwenkanya. Teri mugezi n'omu yakikonda eminga. Abasiru baleke basigale nga basiru abamu basavinga bibonerezo byabwe ku dunia. Abera ex-friend wa Jenkins. Nena kompeni ate naye wa luguudo. Jenkins nakyali mukwano gwange. Kubanze ndi mukwano gwa maama ndi mwana ewaabwe. Ave mebe byalimu malala ge city. Ajje tukwatagane. Sanze n'omupangisizayo emyezi 3. Kewayogedde nti abeera ne maama yagambye nti naawe obeera ne maama mwenkanankana yo iko. Maama namuzimbira somewhere naye yasula waka. Agambe ennyumba yagiteekawo. Wamma mama nkutumidde mama Jenkins tukwagala nnyo. Webale kulera mwana myaka 65. Ali 65. Oba 70. Siri sure. Yaweseza waka. Talina mukazi. Aina. Andi nkugamba kati bamuntu alina omukazi. Jenkins muleke bambi. Ennyimba oyina nnyingi ate obudde bubeera buti tugenda kitukola tutyanga 14. Bane mujenga bukyali tuyimbe ennyimba zaffe zonna tuzimaleyo. Abayimbi bannange mwe namba ise. Mujja tunyumira oluno olunaku lwaffe. Bakomediani mwe namba ise. Mwe noba oli wa kitontome olunaku lwaffe mujja tunyumirwe. Ekikulu kwata time kyokizibitinge nga bukyali. Gwe tobeereyo n'ogamba nga sinyumyangako na saha. Anampa omukisa nze gye ndi nkulaba. Nange nina social media gwe jangu in time tukuwe platform ffenna tunyumirwe. Olunaku lwaffe endongo teggwawo. Okay, Kabaka, nze ngenda kussa kwemabega nnyo show ya carpet. Wakazindalo kaluwa, sala kumpoganya. Wano it's okay. Bigambe nti oluyimba okufafuminga waka lwali ku line up. Uwa. Show ya Ibula nga kamwanyo kajotya ku line up. Mutekali kwera Ibula. Ani akugamba ati akamwanyo kali ku line up. Goma mumukwate video ono. Manager. Mumukwate video Ibula uno agambye mbu akamwanyo kali Yali stage manager. Nagambo terwali part of the Ibula mama jake byuma. Choka ololwali naye nze wenyingira mu show munda. Nso kuyingira nyenze kuyimba luyimbo olu. Baba wakayingira mu show munda magundeze. Mulirwana mwana gwe akamwanyi kasolo kibasaba chembawa. Gwe kimanyi nti waliwo show gye bampangisiza nga baga oluyimba lumu kasolo omuje. Nga bo balimi baagala nkubiriza abalimi engeri batayiza mbuka amuje obutayingira mu mmere yaabwe. Era awo nyini mubimu ebigambibwa nti mwava mu backstage nga bamaze okugamba nti wayi oluyimba togenda lupafuminga n'obagamba nti sigenda lupafuminga. Tebaŋŋaana luyimba baŋŋaana kuvuma wa kitiibwa era saakikola. Baŋŋamba tisala tukwegaire tovuma w'ekitiibwa namuvumako. Akayimba kange ak'obulimi kasolo omuje kalina kwe kavula mu Uganda. Ompadde mapya kasolo omuje yali emmere ya jjajjange kasolo omuje. Kati ate gwe noga ntegeeza ono wammwe bane nga mumwagadde nnyo. Wali otegeeza kaluwa kamuje naye nga omanyi okuyimba tusoosowaza mukwano gwo gundeeze kasolo omuje. Ffe mu kujanjawaza tujanjawaza endongo nga etwagala era ago mpadde mapya. Kingi kino mugenda kijjawo mutyatu annexet okugamba nti gwe ng'omuntu kasolo waba yakozesa loosi. Waliwo enteekateeka yonna ey'okugamba nti musobole okuba nga mutula ku mmeeza emu so that genda oyogere naye nkikwasiza genda oyogere naye ojja kunkubira nga kyakozeemi. Kati ate nze kati nze gomanyi loosi ze naakakola bwe naba nanoonya bankozesa loosi manya kunoonya ne tica eyannemese eyansuula mu sayansi nalina kuba musawo basaleesale mu ntegeero. Akasembayo mukwano gw'okutingisaha
emabega kawo twakula interview n'agamba era n'agamba batamukeri maybe omulina tendera ani Palaso n'agamba nti gyogere asobole okubanga afukamira kwetondere mu ngeri y'okubeera ompadde ne kasimayiro muntu mundabire muganda wange era naga wakulabira ku ndagera ku pakatisi haga haga Uncle picture liwange all along yeah miscommunication erabika yaleetamu obuzibu naye Uncle picture liwange and I didn't take it personal. We are brothers, we shall meet any day anytime. Mwina kibuzo Kati gwenza okuwala nanko pinga olaba sagala kibebe. Sagala bebe kulu. Musanyiwe. Kale tuyanza. Ebintu bingi bihappeninga webale ekibuzo ekirungi mukubira omwana engalo. Simanyi bebe kulu kyanjagaza. Zisiri mukazi. Ansindikira nnyo ababaka saha tereza akasige saha tereza akabiri saha esinga eggeero saha leero akabiri akankwatire waggulu bebe kulu siri mukazi ofumaze ebbanga ng'ogamba wawasa ate kati nze oli ku hygiene yange wadiwani kati tuli mu nsi emikisinga abantu amazima simanyi kyambalako naye bagezanga mbere bakumukyambalako tagenda kikola ki nze nalayiranga Katonda oyo omusajja sirimuwa anije emize gyabwe okitegedde I'm a man. Nze kabaka. I'm a man, a real bad man. So, nze mbadde manyi bbanga lyandabidde tatabiya tamanyi naye waba agenze mu kanyomero ako that's very nasty. Fe abasiraamu tugamba asitaga so munange aninako ennugu yandabanga omukodo kumbe sibikola Sebo kabaka Jenkins mukasa Sebo kabaka nzabuuza abakulu abo wabalekaawo oba tukyalina yeteekateeka y'okubongeramu tubambaza omukofiira okubira omwana engalo zange kakati nange nalaba pana eyo mu nsi obeera omanya ebizibu bya munno ng'osirise ng'oluusi tebikwatako natula ne Jenkins wansi ku biici ya Rasita ne twogera nanyinyonnyola ennaku ye maama amucunga maama akola nansirikira ebintu bya mukwano gwange olalo era Jenkins kyemmanyi mu kibuga oluusi waba asuza alina omukwano gwe gwatawaanya n'amukonkona ekiro nange nsobola omumuwabula nga wayagala okumpawula ne buga Jenkins maama akuleza emyaka 65 veeka imagine nze gyabeera muzeyi wange abeera saidi mba mpita ayita weekend eri ewedde nga Jenkins bamutumya agoba enkoko ye mwana omulenzi omukulu ewakati mutabani goba enkoko eyo kati wamala ogitta akamulakazi wamulujjanza senkoko era kagaba bibumba naye ebyo bonna oba bimanyi ku munno naye ng'amazima yali yakola kyo byogera Jenkins tonsimaasima mwana tonsimaasima nja kunyumiza abantu ekibokisa kye balekera ku luti Jenkins tonsima nvaako nze sogera ku bakulu bange nvaako Jenkins nvaako omanyi mu nsi muno kambaguliremu bakyali bange atiyo egi mukolagane bulungi n'abantu ekibuzo ekyo twakyogeddeko emabega mujja kulaba abantu bamu nga bali mu kusaavinga bibonerezo byabwe ku duniya kuno nga kulaba musajja kusiba mitaafu kunyiigira bantu kwogera ku bantu naye nga amazima ga Katonda ali mu jahannama
mwe muba mwegomba future Jenkins muba wadde wuyo. Okay, tukyagenda maaso n'ebikuuzo kati katono nnyo. Big up omuyimbi Zaro Music kulengeddekaawo. Bulijjo temugenda ku Kiggulu kuba temugula tiketi. Kati mugenda kugula ki? Bulijjo tetuggalawo kuba temusaba kati tugenda kuggalawo. Era 14 omukozi yenna ku show. Naye nga toze ku show. Enkeera mujja wano okukola nga twagaddewo mujje ku show. Omukozi ng'olabye. Olunaku sirwa kulaba musajja kujja naye ku show. So 14 Kingsport ejja kuba public holiday. Omukulu kyekyo kyawedde tulimu teekateeka. Okay, ijera sindoze ekintu kikwasaganyiza simanyi. Asindikira nnyo ababaka saha Tereza Kasige, saha Tereza Kabiri, saha Yesinge Gero, saha Leila Kabiri akankwatiri waggulu. Bebe kulu siri mukazi ofumaze bbanga ng'ogamba wawasa ate kati nze oli kwa engine yange wadiwani. Kati tuli mu nsi emikisinga abantu amazima simanyi kyambalako naye bagezanga mbere bakumukyambalako tagenda kikola ki. Nze nalayiranga Katonda oyo musajja sirimuwa. Anije mize gyabwe mukitegedde amuze I'm a man. Nze kabaka. I'm a man, a real bad man. So, nze mbadde mmanyi bbanga lyandabidde tata Bia tamanyi. Naye waba ageze mu kanyomero ako, that's very nasty. Ffe abasiraamu tugamba asitaga. So, munange alinako ennugu yandabanga omukodo kumbe sibikola. Munsi obeera omanye ebizibu bya munno ng'osirise ng'oluusi tebikwatako. Natula ne Jenkins wansi ku beach ya Rastane twogera nannyonnyola ennaku ye maama amucunga maama akola nansirikira ebintu bya mukwano gwange olalo. Era Jenkins kyemmanyi mu kibuga oluusi waba asuza alina omukwano gwe gwatawaanya namukonkona ekiro nange nsobola omuwabula nga bwayagala okumpabula nemuga Jenkins mama akuleza emyaka 65 veeka imagine nze ejabeera muzeeyi wange abeera saidi mba mpita ayita weekend eri ewedde nga Jenkins bamutumya agoba enkoko emwana omulenzi omukulu wakati tabanyigoba enkoko eyo kati wamala ogitta atambula akazi wamulujja nzasa enkoko era kagaba bibumba naye ebyo bonna oba bimanyi ku munno naye nga amazima yali yakola kyo byogera. Jenkins tonsimasima mwana tonsimasima nja kunyumiza abantu ekibokisa kye baleetera bulungi. Jenkins tonsima nvaako nze sogera ku bakulu bange nvaako Jenkins nvaako. Omanyi mu nsi muno kambabulire mu bakyali bange atiyo eji mukolagane bulungi n'abantu ekibuzo ekyo twakyogeddeko emabega mujja kulaba abantu bamu nga bali mu kusavinga bibonerezo byabwe ku byundi yakuno nga kulaba musajja kusiba mitaafu kunyiigira bantu kwogera ku bantu naye nga amazima ga Katonda ali mu jahannama. Mwe muba mwegomba future Jenkins muba wadde wuyo. Okay, ekibuuzo kizimbu bulungi nnyo. Kakati okuwangala kuno kutulabisa ebintu. Olaba oyo omusajja yeefula nti yamanyi abagaba kololo. Mumumbuulize amanyi abakkiriza lule omuzike kololo. Omumbuuliza amanyi abawa authority lule azikibwe kololo. Wabanga amanyi nnyo ebyekololo alina okwetunga ku kololo.
watu wetu ngamwechi watu kataze kololo wanavao ngajewa fenaka upa naye mchanyongere okugumya bebekulu nzinze mutima sakuchawa baizo be bakamba kakusajja kakunoma nomanyo nze just define to make you stressed. Yeah man. Mbanja galanya abantu bandabe ko King akyaliyo. Kati wano gwenze munda bamwe muli happy kuba munjagala naye kati gumanya bamira panado. Kakyaliyo nasaba empeke n'amazzi. Mwabanjagala ndoza mulambula kusaba juice na fruits. Life bwetu bwebera buli muntu subscribe to abakwagala bokka. Nze atanjagala gwamanyi sina na buddebo. Oliyo sibe mitaafujo gwamanyi n'emitaafujo. Abaana boka bakulabe ng'onyiiga nyinge wakola okubasa halini nakawukasika. Nze ndi very happy abantu bange banjagadde bampadde omukwano banagala gwe bampadde temuteeka mu nnaku aweba maki bingi ebisomooza bye tuyitamu ng'ate nammwe mubiraba. So nyorero wamu ne omuloodi Elias ku mutima. So buli issue ebeerawo tuba tugiraba ezimu zikugejjako n'osirikamu omusajja n'ogamba n'oyita Allah naye nga mu nsi buli kimu tuba tukiraba. Tusabira President gyali abeereyo mirembe atuke okudda atadde fiiti. Ebyo bye bibadde ebigambo byange okujjako nga mulina kibuuzo kye mumbuuza. Totya kumbuuza kibuuzo kubanga ogenda ku kyo kimbuuza oddeyo mbaayiriza ebyekisiru. Mundaba ne mutya okumbuuza the agent bali kunsala kubeera. Mundaba ne mutya okumbuuza ne muddeyo ne mwogera ebiki ebyekisiru. Ife batuyita kingiziraavu tutunda mukwano. Gwe osanga Samekulu Smile tuli bakingiziraavu. Ffe tutunda mukwano tetulina yadde ettaka lina muntu yenna. Wosanga Super Chance Seka obutuyagala gwamanyi. Wosanga Mustafa abeera happy 24/7. Ife batuyita kingiziraavu. Wosanga ani? Nyama ogambye ani? Kati gwe ng'oseka. Ekitegeera kati obulamu bw'ensi obutyo bukola ki? Obutambula. Ffe tuli bakingizi ki? Kingiziraavu. Bannange temutuleetako mitima middugavu temukayana naffe tetulondekaana n'abantu bangi. Ffe waka baatugaana ebintu by'entalotalo temutunyiganyiga mu buvuyovuyo. Ffe tusubscribinga ku Harmony and Love. Olitaddangayo n'akulimba nti saa muzibu kigezo saa muzibu kuba mufukira abazibu naye nga saa mwangu kubaleeta omukwano gyali. Abantu abamu munnange asooka okusuna nga alowooza nti oli mwangu oba tonnamuddamu ne bamukuddiramu n'ategeera obuki era bannayuganda nayigamba kubere ku ngalo. Mukoledde ebintu bingi nnyo lwakubeera byaffe bisigalamu inbox. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebalire ddala. Waliwo alina kyagamba Kabaka nga tonnataka zindaalo. Waliwo ababuuza tiketi ziba weeziri baagala kugulirawo. Tiketi zigenda fuluma ng'ennaku z'omwezi 4. Wiiki ejja. Ennaku z'omwezi 4 n'ennaku ntono nnyo mu maaso awo. Naye osobola okusibako ne tuwandiika wano. Asobola deposit. Olaba jjajja Jomba asibye ku mmeeza ye. Era nga kyobamanya mu maaso awo ojja mulaba. Meya ayagala kusibako. Naye asobola okusibako. Meya yakusiba badde mukubireko omugalo meya w'Entebbe. Meya Sekyondo Richard. Sekyondo Richard meya w'Entebbe. Oyo waffe. Tukole kubaawo. Nagosika oyo waffe. Bannaye buli ayagala okusiba ku tiketi bagambye siba kusaawo eno. Meya akalulu ka Meya Sekyondo manyi nti Kolola agenda kuwuuma. Mwogera akalulu. Omusajja ambuzizza ekibuuzo ekizibu. Naye
omusajja yatuwa ansa y'ekibuuzo ekyo. Omusajja yatuwa ansa y'ekibuuzo ekyo yatugamba ebintu byonna mu nsi mutonzi waffe yakola ki? Kati ate Katonda akuyamba weekola ki? Weeyamba. Naffe tugezaako nnyo oluusi enkolagana mu bantu ne bannaffe okulwana nnyo obutakitta, obutakikirana okutakikirana ku banno, okuba helpful ate n'ekirala okubeera coordinating and communicating. Abantu si bangu, tebakulimba nti abantu bangu, naye olwana nnyo gwe bakiri n'ofuuka omwangu gye bali gwe n'obangwira. Ensi esoomooza, bwe twatandika si bwe tuli, naye mu life muno bulijjo okumukula abangera okutegeera nabo beeyongera okutegeera oba obutakutegeera. So life tutoba nayo omakinga sure nti okonectinga n'abantu abakugattako. Mu nsi muno waliwo abantu abakujjako n'abagattako. Tulwana nnyo mu nsi munaku ofuna abantu abakugattako. Newolaba sho ngambye nti tugenda kudimarketing emmeeza ezo tugambe nti buli tugenda kupanga abantu mu regioni. Tugambe nti abava Ajumani muli wali, abava mu East banafa beiganga jjija biki tuli wano paka Bajiri, banafa abava Central tugenda kukipanga nga tulaga nti tuconnectinga n'essaako yaffe y'ensi yonna. We are connecting. Era omuvubuka yenna ali eyo ensi si nyangu naye weesabirangako. Ofunanga akadde Mukama akuye omusabanga kumanya na kutegeera. Ffenna tuli mu nsi tulwana kumanya na kutegeera. Nze ayogera naawe sinza ategeere nnyo ate sinza akategeera nnyo. Kati naye nga ntambulirako eri moto nti we live and learn. Bulina kutubako ekifo tuyiga. Awo waliwo agenda okugula smartphone ayiko gy'operating enkya naye nga yabadde agigula leeta gikola ki? Tamanyi gikozesa. Mu nsi bulina kutuyiga. Bangi agenda kusenguka dde ewalala amakuba ayige amalize nga naye amanyiyo. Bangi ala agenda muwe sente abeeko gyagula nga gyabeera era naye amalize nga amanyiyo. Bulina kutubako neyanziza ezo za tiketi oba osasudde ansa bamukubire ku mbugalo mmeeya. Abalwadde abali mu buyinike n'abali mu mbeera ng'eyo Mukama bategeko omukono gw'ekisa nabo obulamu butambule bubalansinge nga bannaabwe balaba byagala. Inshaallah. Tuli wano nga misioni Kololo. Misioni Kololo y'ensonga etuleete wano. Mumpulira temukyempulira? Ito wali ayoki concert nengamba akwagala bakwagala kati ate bafaani baffe bo ennyonta eyaabwe balumirawo oba akaba wakayimba nga gamba nti King twongera akalala. So nzize kwongera kubategeeza nti kubira ow'Oluganda, kubira ow'omukwano, kubira godigida naye, kubira yenna, kubira girlfriend, kubira boyfriend, kubira le safari. Mission tugenda Kololo, mwenna mujje, byonna bigenda kuba birungi, setup egenda kuba nnungi nnyo. Ate mukimanye nti nze byekwatiddemu, so tugenda kunyumirwa nnyo. Nze nno bwe mbasanga abawagizi bange ne nfuna microphone oba nenyimirira mu maaso ga kamera nnyongera okubeebaza omukwano gwe mumpadde ebbanga lye mumbeereddewo nga ono wansojja oli wansojja ono wayogera kino oli wayogera kiri naye nga mmwe mulaga nti abawagizi ba Saha you came to stay eri kye bagenda bagamba. Nze ebintu bingi nange byendaba ku social media abawagizi bange sikomeka mu biraba nange mbiraba nga bansuna nga bansojja ng'onayogera kino nalimba onakola ki abamu nga sirina tayimu yaabwe baddamu abamu ne neekubiriza ne ngamba nti ono ye kamuddemu kubanga basa omutekinga ne balowooza nti alina kyayogera ekituufu
so oluusi munsaasiranga nga munvuddeyo nga mulaba ngezaako okwogera ebintu ebimu nkimanyi mwina levo kwe mundabira nti oluusi nsanga bano ne bagamba saawa oyo muleke saawa oyo tomuwa budde tokola ki naye buli muntu everybody is worth my time kati njaganya tutunde positivity tutambule n'abatwagala era nange nkikubiriza mwe bakyali banga bali eyo mu nsi tambula n'abakwagala okka ogenda kugonderwa ogenda kunyumirwa ali togenda kalubirizibwa mu buli mbeera buli wosalawo kebe tiktok eyo nga mugirina gwe twala obudde nga olaba bakuvuma bokka n'emmere ejja kulema naye gwe twala obudde nga olaba b'oyagala nabakuwaana ogenda kunyumirwa olunaku era akuvuma agenda kubeeyo ng'asibye emitaafu alowooza omulaba naye nga kwa mazima eno oli kubakola ki kuba kwagala so bakyali banga banjagala mwebale nnyo ate mwebale nakunwanira ntalo zange mba mbalaba mwambaza abantu obuteeteeyi nga ndaba mwebale nnyo mwebale ddala okwawukana ku kyaluli erugogo bakodineta badireyingisamu olumu ku bantu baffe abava ewala abalinga bakuŋŋaanye bagire ku baasi bagire ku kiba batambulire awamu so this time bane bakodineta let's speed time abantu baffe tubagala bonna mu show mu coordinating n'abantu baffe ng'obudde bukyakola ki ng'obudde bukyali so nze nga muganda wammwe nga mukwano gwammwe nze wendi okupushinga high nze mwe mumpagira ngenda nange kulwana nnyo obutabaswaza abawagizi bange ngenda making sure that every year I must deliver abanjagala munjagale mu lubenje abatanjagala mubalage nti kingi aliko abantu babamwagala omanye babatanjagala balumwa buli lwe munsuutasuuta banange munsuute bakyali bange bawulira kubanga ndabye nga abantu bavudde mu kabada olw'omukwano gwe mumpa banaye mwebale era kyekyateesezzaga nakantu nzije mbeebaze mu butongole mwenna buli omu gyali ali emoyo ali esudaani ali ajumani gwali ejjinja ali eiganga ali embaale busiya uganda yonna kyotera kirira kikungu genda nakawuka ingira kasanje genda waffe kaliisizo genda mutukula mwenna gye muli mbeebaza bakyali bange abali eno twakabudde obugwe era abasinga mwekanze bwekanzi kyemmanyi ng'ebintu mbiraba ku social media naye nga sena mwita nanka nebaza omukulu kingi taata nsanyuse nnyo era ndi musanyufu nti wambeera n'obuteematira ekyo kyennyini Ssaabasajja Kabaka kyatukubiriza n'okuzimba obumu mu bavubuka. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssaabasajja Kabaka akole ki? N'abagereka akole ki? Yali apadde ku bintu muyimbi munna atakupangisa ate oyimbe okitegeera be bantu bano be twetaaga ne tufuna basaha ate wankyukakyuka oba kitegeera mwana kati liije lisobola okunsapootingisa saha nze ng'omuntu saha ndowooza ekyokujjula shuwa ekyo kyokimanyi ekyokujjula kyo shuwa naye waliwo bano bamusaayi bwa saha tukusaba obulamu obulungi otukuumire abazadde abakyabalina otukuumire obulamu otukuumire emikwano otukuumire enkolagano okuuma emirimu gyaffe Allah otukuze enguudo mwe tuyita otuwonyenga amazambi Allah abantu ababi batulagire wala bajje nga twabategedde dda Allah tukusaba olunaku olungi nga 14 ogw'omunaana tugenda kololo Allah tugenda omulundi gwaffe ogusooka Allah okusaba bitusomooza obiraba naye era gwasinga amaanyi gwe jjaaji w'abajjaaji chairman w'abachairman pulezidenti w'abapulezidenti gwe byonna kirimaanyi w'abakirimaanyi tusaba Allah oteeka omukono gwo gw'ekisa mu lunaku lwaffe otuwa obulamu abalwadde obatujjanjabireka Allah tukusaba bingi etwetaaga Allah gwabimanyi ebisinga ebimu tuyinza n'okuba tetubijjukira naye nga tetubyetaaga mu bulamu bwaffe tusaba byonna obitugabirire nga tuyita mu Nabbi Muhammadi
sallallahu alaihi wasallam. Yesu alituita ni mumanda za majanja fezo na